Ebintu bya relationships tebibeera perfect olw'ensonga nti omuntu yenna obeera naye temusobola kubeera newe kuba ku mulimu tosobola kubeera na muntu n'atakusobya kantu katono nnyo katujjako naddala ffe abakyala butujjako naye kisinziira kakugjeeko naye ani akugjeeko omuntu oba really ng'omwagalira ddala obuntu obwo obutono tebukulya nze tebundya Mami Lutaaya manyi nti bino byokola oluusi binnuma nganze am hurt mpulira bubi naye nangamba Irene kyolina okumanya nsonyiwa bwe mba nina ensobi gye nkoze naye kyolina okumanya nti nkwagala saawa zino noonya ensobi ya Lutaaya bannange sigiraba ensobi eri emundo za kwagala ensobi gy'akola ate kunjagala n'asukka Geodfrey mwagala 10/10 Geodfrey yammalako ennaku y'abazadde bange saagala kulimba nze nafiirwa abazadde bange ku myaka emito naye ate nali nina okufuna omuntu ambeerako kyova olaba ebiseera ebisinga mwandabanga nga nyimba laavu y'okuvuganya best friend biki byonna bambi nga nnumwa okitegeera laavu eruma ggwe owulira nga oyagala ate kasita ofumbirwa nga oli muvubuka emyaka giba gikyali oba owulira nga oyagala omuntu ate nga oyagala omukyusa ate nga togenda mukyusiza ku peesi yo gwe gy'okola ki gy'oyagala omuntu yenna ali mu relationship tosuubira musajja mukyusiza ku peesi yo abakazi twagala naye osanga omusajja bambi nga ye si byaliko ng'ebyo byokwagala si byaliko nga muyaaye so nalyoka nenfuna Mwami Lutaaya mpulira otya bane of course mpulira bulungi as usual bw'oba oli mulaavu of course oba owulira bulungi n'ebintu bitunyumira tuba tubyagala bibanyumira nammwe ku myaka gyammwe munnange ebiseera ebisinga olumu tubikolerera ne bitunyumira oba tubiyitamu naye waliwo time wotuuka nga bikunyumira tuba tubyagala bambi lwako oluusi tebabituwa buwi naye tuba tubyagala amaziga tegajja kiyaza obujoyi nedda sisobola mubikolerera okwogedde akantu kali nti mubikolerera anti egamba bino ebintu obiraba biba binyuma naye saagala kulima nti osobola obifunirawo oluusi oba obyagala naye ate time etuuka ne bijja naye osobola okugumiikiriza n'obifuna abantu babuulire leero emyaka emeka gye mumaze ne Mwami Lutaaya emyaka officially tumaze emyaka 9 naye nga obufumbo obuli official myaka 9 sorry ate ffe nga ffe tuweze tuli myaka 2 almost nga akugumidde nawe n'omugumira nga ffenna twegumidde oba teri ali perfect nawe toli perfect nze ndi perfect nedda maama saagala kulimba ebintu bya relationships tebibeera perfect olw'ensonga nti omuntu yenna obeera naye temusobola kubeera newe kuba ku mulimu tosobola kubeera na muntu n'atakusobya kantu katono nnyo katujjako naddala ffe abakyala butujjako naye kisinziira kakugjeeko naye ani akugjeeko omuntu oba really ng'omwagalira ddala obuntu obwo obutono tebukulya nze tebundya oleloozaako kukonoba kyali kikujjiddeko ko n'ogamba bannange nobeeko nga lwaki bannange omuntu olwaki ekyakuzza asigambako nanoba naye nagamba lwaki obatonoba olaba omulese mu mpisi zijje zimukola saagala kulimba ekintu ky'okunoba kino sieba first solution ekintu ky'okunoba njagala nnyo kibeere nga ye last opinion kubanga buli lwogamba okunoba kitegeeza nti oyagala kugenda ate toyagala kudda of course buli lwogamba okunoba ebiseera ebisinga oba okufuna plan B naye kakati nze nagendanga nendowooza mpaka kati sogera biri current njogera byaliwo nagendanga nendowoozaamu akati nobe oba oli awo ng'owulira ate omusajja wange bannange omusajja wange yakubye emiggo n'anteekako embale ate ng'owulira mukyala munna complaininga bannange omusajja wange alina abakazi 8 sibanye banna neŋŋamba ndi kakati nze kiki ekinnobya gye naagenda naafuna malayika sigenda funa malayika kitegeeza ono ensobi gy'akoze tusobola okutuula ne tutereeza
anjagala era ebiseera ebisinga nayogeranga naye ne mugamba naye Mwami Lutaaya manyi nti bino byokola oluusi binnuma nganze am hurt mpulira bubi naye nangamba Irene kyolina okumanya nsonyiwa bwe mba nina ensobi gye nkoze naye kyolina okumanya nti nkwagala era yangamba n'akagambo akalala time will tell nangamba Irene ojja kumanya nti time egenda kutuuka okakase nti nkwagala nti nkola ensobi yes nkoze ensobi naye nga tekinzigyako kuba nti nkwagala naye natuuka ekiseera nga n'ensobi ye nginoonya saawa zino noonya ensobi ya Lutaaya bannange sigiraba ensobi eri emu ndooza kukwagala ensobi gy'akola ate kunjagala n'asukka sikulimba ensobi kati gy'akola asukka era twabaddeko ne mukwano gwe ne muvubuka ne mutabani wawe gwentambula naye waliwo omu gwentambula naye bamuyita Nyombyo n'agamba muzeeyi Mwami Lutaaya amuyita muzeeyi Mwami Lutaaya n'ankubira banange naye muzeeyi tayagala kuva waka gye yavudde ekakuuto n'agamba n'ankubira nga nze no ndi waka ngami nadde ntutta ebisumuluzo nadde mbyerabidde nadduse mangu neŋŋamba bannange kati omunne nanga ne mami oba mwogera ne mami naawe olimba waloga nnyo ddadi ne kaŋŋamba akantu ako naye mami naawe olimba waloga nnyo ddadi lwaki ddadi buli kaseera azze mangu naye fe abavubuka ne mugamba mmwe temudda waka ezo essaawa nga nzira ewaka ne mugamba nedda muzeeyi yatuuka ekiseera n'abeera nga alabika atudde mu kintu kyayagala buli kimu kyayagala akifuna akati oba nkugamba ntya era ansa ogituddemu sijja kugamba naye nga kyolina okumanya Geodfrey mwagala 100 ku 100 kikyategeeza mu byonna nga twavudde eyo ekyokusooka Geodfrey yammalako ennaku y'abazadde bange saagala kulimba nze nafiirwa abazadde bange ku myaka emito naye ate nali nina okufuna omuntu ambeerako kyova olaba ebiseera ebisinga mwandabanga nga nyimba lavyo okuvuganya best friend biki byonna bambi nga nnumwa okitegeera nga ndaba mpulira mwagala okitegeera naye time yatuuka nembeera neŋŋamba ekitegeeza nti omuntu neŋŋumiikiriza nti omuntu abeerawo n'akola ekintu kyonna nekikunyiiza naye ate n'amala n'akola ki nakkakkana so nze ekyo nakitwala nga kyannyamba nnyo olw'ensonga nti bwe yatuula nenyumirwa laavu yange era kati ndi mu laavu yange nyumirwa kiki oyinza okugamba basereebu abali bannange bano betulaba tetujja babuusa maaso abava ku basajja baabwe ne badda ku babannaabwe ne bayingira obufumbo bwa bannaabwe ne bava mu bwabwe kiki oyinza okubagamba nze kyendowooza ku bantu abo ku bantu bonna ekintu ky'okugumiikiriza relationship ekyokugumiikiriza mu bintu bya laavu oluusi birema bambi sigenda nabbanenya oluusi birema okugumiikiriza era nze ensanga eyo abanagaane gwe mukazi gwe tukutya oli mugumiikiriza baneesinza asingayo obugumiikiriza naye oluusi tutendewalirwa nga era bwegambye nti omuntu laavu eruma gwe owulira nga oyagala ate kasita ofumbirwa nga oli muvubuka emyaka giba gikyali oba owulira nga oyagala omuntu ate nga oyagala omukyusa ate nga togenda mukyusiza ku peesi yo gwe gyokola ki gy'oyagala ebiseera ebisinga akyuka with time so omuntu yenna abawala bonna omuntu yenna ali mu relationship tosuubira musajja mukyusiza ku peesi yo tosuubira boyfriend we oba girlfriend oba kumukyusa mangu ku pressure olina okuteekamu obugumiikiriza kubanga pressure temala okuyomba tekumala tekugonjoola nsonga okunoba tekugonjoola nsonga okwekuba okwevuma okitegeera okuwasa omuntu omulala tekugenda kugonjoola nsonga ojja kuwasa omulala ate omufune ate nga yayina emize gy'otasobola kubeera nagyo oba okufumbira omulala ate omufune ng'ate emize gye tosobola gigumiikiriza. Twogereko ku nandibadde nkya lwaki mukayimba lwaki ye mwakatadde ku lunaku lw'abaagala akayimba ako Mwami Lutaaya yakayiiya
naye nage twali awo ne tulowooza ne tugamba naye nayogera ebintu bye nagamba naye banaye nza kubukakamu bwange abiwala bino nno byandinjooze Irene senga saali naawe oba ku mbeera zange era nga bwe nzikunyumiriza nti ki of course omutaso wakuba mwangu naye amala n'atereera nze ndowooza tewali ndowooza like bandi mutawaanyiza okitegeera era yali alina kufuna muntu amutegeera amwagala era nange ne mugamba naye nange kwanze neemanyi waba ebintu byenkola nga byakyejo kati ate nendowooza nti oli takinaako buzibu kale nga obaani kati nze okwagala kwange kuno laavu yange eno ani yandigisobodde kugamba nga bw'onobeerawo ng'olina laavu yo nnene ekutuulidde naye ng'ogamba ani ddala kuba munaye ffe abakazi twagala naye osanga omusajja bambi nga ye si byaliko nga si byaliko ng'ebyo byokwagala si byaliko nga muyaaye so nalyoka ne nfuna mwami Lutaaya. Of course nkubulire naye bannaye oyagala kunzija mu bigambo eyo tetugendayo oyagala kumbulira naye nze gambye ye first relationship yange era ye mwami wange yasooka. Bubaka ki bw'omulekeraku n'ekirala omwana kanakuba kaakati bwe mba mugenda ekyokusooka nsooka okwebaza Mukama yampa ezzadde nampa abaana bange Mukama abankuumire kubanga ezzadde Mukama bw'akuwa ezzadde olikuza ne basoma so ekyo nkyebaza Mukama kuba siyaayaana nnyo nti bannange sirina mwana nno ekyo nkyebaliza Mukama kuba yampa ezzadde. Kati ekirala nti ebintu bino ebyokuzaala mumala biteesaako gwe n'omwami wo mukitegeera temugamba nti nze nyiza okuba njagala okuzaala of course fe abakazi n'abasajja baba baagala omwana Katonda yamuleeta naye bwe muteesa ne mugamba naye katuzeeko musobola okuza naye mbanga mukyalina obuvunaanyizibwa katuwe tukyalina kabebi kaffe ka Petrina tukyayagala kukakola kanyu tukyanyumirwa nako oyagala okuzaala no nze sirina buzibu Mukama yakireeta Mukama bw'aba amuleesa ate mba nkola ki of course mba nnyumirwa omwana anyuma. Tumaliriza ka message eri mwami Lutaaya. Ka message eri mwami Lutaaya nsooka omwebaza mwami Lutaaya anjagadde buli kye yasuubiza akikoze bannange simanyi nakumanya mwami Lutaaya onjagadde ebyaleero ebyaluli ebyenkya n'ebyabalala n'ebirijja era nsaba Mukama atuwangaaze tukuumagane tukootekoote nga tuli babiri ne famire yaffe.